Sabbiiti ewedde Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga yavaayo n'ekowoola abawala abaali baagala okugenda mu mawanga g'Abawalabu ne balekera paasipooti zaabwe kampuni ezaali zibatwala okuzinona. Paasipooti ezaali eyo mukenda ze zaakomezebwawo kampuni zino ku Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Kati olwaleero omwogezi wa minisitule eno Simon Mundeyi ategeezezza nga bwe waliwo kampuni ezaggalawo kyokka nga zaasigaza paasipooti z'abawala bano. Twakizudde nti kampani nga 16 zaggalawo bizinesi naye paasipooti ze bakwidde zisoba mu mutwalo. Ate paasipooti zino abaana bazaagala bandi baagala ogezaako okukola ekintu ekirala. Ono agamba bagezezzaako buli ekisoboka okulondoola kampuni zino wabula nga zikyabuze. Zirinawo ziri ne telefoni namba zaavaako ne wegetegezaako okuba simu teziyitamu baasenguka abamu bizinesi eyo ne bagibaamu. Kati ono awadde amakampuni gano amagezi okukomyawo paasipooti zino. Si mu bubi bambi kwata paasipooti zino oyambe bano abawala ozibabize kubanga bali bubi. Mu ngeri y'emu Mundeyi aliko bannayuganda baakoowodde okunona paasipooti zaabwe nga zino zaalekebwa ku embasi ya China. Uganda bagenda ku embasi ne basaba visas nga bwe mulabye baasaba visas era embasi ya China teyalimbi neteekamu visas naye kyokka bwe bateekamu visas ate abannayuganda tebaanonayo paasipooti zaabwe ziwerera ddala 300. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.